Omukolo gw'okulomba ddwayo omugenzi Hajji Haruna Ssembatya guyindidde ku kyalo Mirembe mu ggombolola y'e Kalamba mu disitulikiti y'e Butambala nga gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo abakulembeddwamu omumyuka asooka owa Katikkiro Profesa Twaha Kigongo Kaawaase, Minisita w'amasannyalaze Kanoni Dr. Ruth Nankabirwa Ssentamu, Minisita w'Obulungibwansi mu Bwakabaka Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo, bannabyabufuzi, abataka abakulu ab'obusolya, Ssenkulu wa BBS Terefayina Engineer Patrick Ssembajju n'abalala bangi. Weeno ekulembeddwamu Shehu Malu asabye abantu okukomya okukaayanira ebintu by'abagenzi kyokka bakolerera okukuuma ekitiibwa ky'abagenzi. Mbalabula abasajja bali mu kabbuli beebase muba musaseseka musajja yateebeka mu kabbuli ebifaananyi temudde abasajja mu kabbuli ne bazamba bifaananyi mukane. Profesa Hajji Twaha Kaawaase Kigongo asabye abantu ba Buganda okukuuma obuwangwa n'ennono mu bika byabwe olwo lwe bajja okutuusa Buganda ku ntikko. Omukolo guno gutulaga nti tufunye engeri esobola okugenda mu maaso ku famire eya Hajji Ssembatya nti ensonga zonna weewaawo muli bangi abaana, weewaawo muli baganda gye bali, weewaawo abantu abakwatako gye bali, yeffe mu sayidi ey'obwakabaka bwa Buganda bajja kukusitula bakutulage kutuukibwako ensonga zonna. Oweekitiibwa Kaawaase bw'ati asabye omusika wa Hajji Haruna Ssembatya okukulembera banne obulungi ng'abakuumira wamu n'okukuuma obumu basobole okukuuma erinnya lya kitaabwe. Tetwagala ate obe nga gwojja okukwako ensonga eno n'erinnya lya Haruna Ssembatya. Wasaanewo nti Haruna Ssembatya yafa afiire ddala. Ebituyanira agenze mwabasigaddewo mikwano gyange mumusasule n'obumu n'okwagala mikwano gye n'okwagala kye yali asinga okwagala Mukama Katonda mumusasule n'okunyweza obumu. Omubaka wa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi asabye abantu ba Buganda bonna okukomya okulwanyisa abakulembeze baabwe ababa bavuddeyo okulwanirira emirembe mu ggwanga. Muva kulwanirira simanyani baka palamenti simanyani tulwanirira obwa pulezidenti waki wa Uganda nga kwetusimbeewo ne Robert Kyagulanyi. Omutaka Kisolo Mwanga Ssebyoto Kabogoza asabye abaana b'omugenzi okulabira ku kitaabwe bawagira emirimu gy'Obwakabaka kubanga kitaabwe yayagala nnyo Obwakabaka bwa Buganda. Yali omukungaanya omukulu owa empya zimutolodde era ng'ekika yatukolera omulimu munene nnyo okulaba nga akumaakuma abantu bano. Dr. Arafat Ssembatya omusika wa Hajji Haruna Ssembatya yeebaza kitaabwe olw'okubakuuma nga bali bumu n'okukola ekiraamo ekintu ekibasobozesezza okutambula obulungi ng'ab'enju. Hajji Ssembatya yalinga alaamye nami nali sinnalama naye ne tunena kitereeza. Bwe yalamba yatukondeza ebintu bingi nnyo, n'atulaga abaana, n'atulaga ani anaakola ki, ani anaakola ki, ani anaakola ki.